Kigambibwa omugoba w'ekidduka ono abadde avuga endima ng'ava Kampala okudda e Mukono atomedde omusajja amanyikiddwa nga Henry Sserunkuuma n'amulumya ekijja abantu mu mbeera ne baagala okumugajambula. Wabula Katonda abadde tannaba kumuvaamu kubanga waliwo ow'ebyokwerinda abadde mu ngoye eza bulijjo azze ne baasitoola n'amutaasa ku bantu bano ababadde baagala okumutandikako. Asaze naye nga tiyalabye bulungi eno maayika nejja n'emukkuba kati bw'emukubye naye ng'ekyetaagisa obukulu awo wabeera bize nnyo kyetaagisa gavumenti oba basobole okutuyamba bateekewo bampusi awo kubanga lino ekkubo libeera bize nnyo abantu bakafa kumpi 15. Emmoloka abadde tewali jjaamu ng'ejjuka ng'eringa erya kwayiwe kaakati moloka n'amukuba omusajja we babadde bagenda mukuba b'ennya abasajja naye omuyindi oli yamutaasizza ne bagamba tebamukuba ajja kusasula. Nirina babulabi ng'akoze ki ng'agudde baminga omusaayi kukoze ki gumuvudde mba naye nga musajja wa kisa omuntu waffe waneene wano kukumpi tukola naye. Yatomeddwa atwaliddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi olw'ebisago ebimutuusiddwako. Ono y'omugoba w'ekidduka bamututte ku poliisi ekireka n'emmotoka y'okumuggulako emisango wamu n'okumutaasa ku bantu bano.